Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba olwaleero asiibye essingo mu disitulikiti y'e Kassanda ng'alambula entambuza y'emirimu mu nkola gy'aliko ey'okwetooloola eggwanga lyonna. Eno abasawo nga bakiikiriddwa akulira okuzaalisa mu ddwaliro Rosemary Namayanja bamutegeezezza nga bwe basanga okusoomoozebwa mu kuzaalisa abakyala naddala mu budde obw'ekiro. Bajja n'ebiso batuteme kubanga omuntu afudde. This is natural. Tukola kyetulina okukola badokitazi bakola kye balina okukola naye ini case ng'omuntu afudde olaba mbabuulira batugoba n'ebiso. Ono era ategeezezza nga bwe batalina mmotoka etambuza abayi oba giyite ambulance nga bamaama bangi bafiiriddwa obulamu olw'embeera eno gye bayitamu ey'okusoomoozebwa. Namayanja ategeezezza nti abalwadde bangi basanga obuzibu naddala abo ababeera tebalina musayi gumala era bangi baluguzeemu obulamu. Baba basindisa omukyala emukuya n'ajja wano ng'awa emergency n'asanga omukyala omu ng'ali mu theatre kitegeeza ono ali ku risiki gwe baweereza. Dr. Noah Zinunula nga yakiikiridde atwala eddwaliro lino agamba nti abasawo be balina batono ddala nga n'ebizimbe bye balina tebimala nga kino kibaleetedde okugatta abalwadde, abakyala, abaami, abaana abato n'abakulu wamu n'abakadde. Tulabye space waliwo tugenze nti twetaagamu woodi okwawula abaana, abaami n'abakyala. Space eno temala. Abakulembeze nabo ku disitulikiti baliko ebibasoomooza bye bategeezezza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omuli obutaba na ggwanika mwe batereka abantu abafudde, omujjuzo mu ddwaliro n'eddwaliro obutabeeramu ddagala limala. Omuntu ayinza okujja nga mulamu kati nsaasira omwana ono yazze mulamu n'ayinza okuba nga mulwadde. Omubaka w'ekitundu kino Patrick Nsamba ategeezezza nti bwe bafuna disitulikiti balowooza nti bagenda kufuna eddwaliro lya gavumenti wabula ekyennyamiza balina amagombolola agatalimu wadde eddwaliro eriri ku mutendera ogusookerwako. Response yalibadde entuufu mu gavumenti efa yalibadde etaddeyo amalwaliro eyo n'omanya nti bano bannayuganda bajja kwetaaga obujjanjabi katubateereyo obujjanjabi eyo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba alaze okutya olw'embeera embi gy'asanze mu ddwaliro e Kassanda okuli omugotteko ekitadde abalwadde mu kaseera akazibu. Ebikubyo temuyina biyenje byemuyina kisoboka kubanga embeera eteri mbiku naye tubirabye Ssentebe tujja gabana n'awa alipoota. Oweekitiibwa Mpuuga Nsamba bw'avudde wano ayolekedde mu kirombe ky'ekisiita ewaagobwa abantu wabula eno abasirikale abakuuma ekirombe kino bamulemesezza okukiyingira. Richard Mwanje ne John Bagenda, BBS Terefayina ageesigika. Otyo abatuuze e Lwengo balaajanidde gavumenti ekole ku